Immaculate Nampijja w'emyaka 33 omutuuze ku kyalo ky'abakuza mu division y'Ekimanya Kabonera mu kibuga ky'e Masaka yakwatiddwa poliisi oluvannyuma lwa mukwano gwe Rosie Nassuuna yabadde amulabirira okulaba nga takyalina lubuto kyokka bwe yamubuuziza n'atandika okutamatama okukkakkana nga yemuludde bw'atyo n'addukira ewa nnyina muzaala Erwengo. Sata ekiro ku ssaawa 9 yatidde omwana oyo we yazaalidde n'amugyamu n'asula mu ttooyi n'aleka eyo n'agenda ku Lwokuna ku makya n'adduka n'angamba nze oba tonjagala wano kanziruke nkole ki ngendera n'agenda. Nassuuna yatemeza ku ssente w'ekyalo kino Francis Mawanda naye yasitukiddemu n'ayita poliisi y'ekitundu bukubirire ne batandika okukola omuyigo ku Nampijja era ono bamukunudde Lwengo ne bamukomyawo ekyabakuza era mu kumukunya wagi yatadde omwana kwe kukabatema nga we yamusudde mu kabuyonjo. Poliisi yawaliziddwa okuyita basajja baayo ne bapotola kabuyonjo ne banyululayo omwana ono wabula ebyembi bagenze okumunyulula mu kabuyonjo ng'amaze okussa ogw'enkomerero. Okusinziira ku baliraanwa be nabo bategeezezza nga bwe batamanyi kyagudde ku Nampijja okutuuka okusuula omwana mu kabuyonjo. Twagenze okutegeera nga poliisi ezze wano ng'etubuuza nti no aliwo omukyala eyazadde omwana amusuula mu ttooyi ffe nga tulina bye tumanyi nga tuli banneeyiba. Ssentebe Mawanda avumiriddwa ekikolwa kino bw'atyo n'asaba abakyala okweddako. Mikwano gye batugambye mbu yazadde mulenzi nga yabadde ayagala muwala. Kyokka Nampijja bw'abuuziddwa ensonga eyamuwalirizza okusuula omwana we mu kabuyonjo ategeezezza ng'omwana we yamuzaala nga tasa. Ekirera kya mwezi nga mbulago naye nga bwe namala omuzaala teyakaaba nali bwomu. Omwogezi wa poliisi mu bbendobendo ly'e Masaka Kasirye akakasizza okukwatibwa kwa Nampijja n'ategeeza ng'ono bw'agenda okutwalibwa mu mbuga z'amateeka were ennembe n'emisango egy'obutemu. Kibi nnyo naye tukivumirira ne se kuvumirira yenna tugenda kakasa nti ono amateeka gamulamula abeera ekyokulabirako eri abalala. Mu ngeri y'emu abatuuze ku kyalo ky'abakuza baguddemu ekyeka ng'omuvubuka David Kalaato ow'emyaka 29 bw'asirittuse n'agwa mu luzzi olwasimibwa mu kifo kino ekisanyukirwamu n'afiiramu. Kigambibwa nti omugenzi yabadde agenze kukyalira ku nnyina wabula n'ayita muto we amuwerekereko emmanju oluzzi luno gye luli asobole okufunayo ku ddagala ebyembi n'asirittuka n'agwamu. Moto w'omugenzi Ivan Kasendwa annyonnyodde ebyabaddewo. Ngenda kunoonya omwetango kati nze ngenze nina ekirowoozo we nalaba akati tintuse nkakebera sikalabawo ngenza okukebera emabega ng'omuntu simulabawo mpulira ebikubagana biki papula ningizaayo wansi nengera kkirira alaja n'ampita. Kyokka abatuuze bakukkulumidde poliisi olw'okutuuka mu kifo kino kyokka ne batayamba kutaasa bulamu bwa munnaabwe wadde nga babadde bagitegeezeza ng'obudde bukyali. Poliisi n'egamba nti tesobola kujjayo omuntu omu kaseera ako abasobola omugjayo b'e Kampala nga abalina sirinda za oxygen. Abantu ba bulijjo ffe ba gavumenti bwefuna ssente nengenda nengula akabiriiti wali nengula omunyu mba nkola income. Abadde abasobola n'omuyita n'addamu singa kibadde nga kiri speed essaawa eno abadde asobola ovaayo. Abasema ebinnya ne babireka bwe batyo mbakubira omulanga babike ku bintu ebyo kubanga kati kino kyeyolekera ddala nti omuntu kisobola okutta omuntu kyessa omuvubuka w'omugaso. Namwandu w'omugenzi Grace Nanyazi ategeezezza nga yakomye okulaba olunaku olw'eggulo ku ssaawa 2 ez'okumakya ng'agenda okukyalira nazaala we. Neŋŋamba naye bwe naaba ntuuseyo nja kukubira ku simu mukuwa oyogereko naye neninda nkubire ku kasimu naye nga tankubira. Maama w'omugenzi Goreti Nakanwagi atubuulidde ebyabaddewo. Ne tugenda poliisi ezze neetunulawo obutunuzi netugamba tulinde oluvannyuma lw'ennaku 3. Abatuuze basazeewo okwekolamu omulimu ekiro era nga basiitaanye okuggyayo omulambo. Fiona Nannyomo yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.